Alipoota ku bigambibwa nti waliwo abakungu mu bbanka enkulu eya Uganda abeekubira ssente obuwumbi 9 ne bujjira ku nnyonyi emu. Etuuse mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwaleero era ng'omubaka w'ekibuga Busia Godfrey Macho yayanjudde ensonga eno nga yeemulugunya ku kukubagana empawa wakati w'omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo n'omwogezi wa poliisi Fred Enanga. Okusinziira ku mubaka Macho, bano okuwa obubaka obukontana kikuumira bannayuganda emabega okuva ku nsonga zino ate nga nkulu gye bali. The police spokesperson, Mr. Nanga, has told the whole nation that there is a problem, that the pallets that came were more than the ones that were supposed to be received by Bank of Uganda. And moreover, at the same time, the government spokesperson, Mr. Ofono Opondo, is saying that no, the condition is normal. And we all know that whenever a country gets excess currency that has not been ordered by that country, it brings a problem in the economy. Sipiika mu kusaba gavumenti ebeeko kyeyogera ku nsonga zino, Minisita omubeezi w'ebyensimbi yawakanyiza ebiyitiŋŋana nti ebyajjira ku nnyonyi bwali butitimbe bwa nsimbi, wabula n'akakasa nti ebitereke bino ebitannamanyika bwe biri mu kwekennenyezebwa nga mangu ddala ng'okunoonyereza kuwedde baakubuulira eggwanga kye bazudde. Foreign Minister, the matter has been the public domain. Can you tell us what is happening? At the moment, the investigators are investigating and we are waiting for a report. But what we can assure the country at the moment is that we do not see any indication that this incident is going to affect the economy in terms of inflation and others, but we are on top of it to ensure that if there was anything wrong, it is found out. So I would beg, Madam Speaker and honorable colleagues. Wabula ababaka batadde minisita ku nninga okuwa olunaku gavumenti lw'eneeviirayo n'alipoota lwakiri y'ekiseera ku nsonga eno era okukakkana nga bakkiriziganyizza eno ereetebwe ku lwokubiri lwa sabbiiti ejja. It began as currency, now it has turned into cargo. If you give them another 6 months, it will be items, and by the end of the year, it will be something different. Madam Speaker, are we not? Can we proceed by requiring the minister give a given period of time when he must come back and brief us? We can give an interim statement next week on Tuesday on how far we have gone. Yes, yeah. But I want to assure Patrick that we don't know whether they are bags, whether they are currents or whatever. What we know that there are items on the plate. Thank you. Omubaka omukyala owadde okolose Siri Ogwala mu nsonga eno ategeezezza nti singa alipoota y'akakiiko ka Kosasi yakolebwa gye buvuddeko yateekebwa mu nkola, ensonga zino oba oliawo zandyewaliddwa oba okuzimanya nga bukyali. Ayongerako nga bw'atali mumativu n'ekika ky'abantu abagambibwa okuba mu mulimu gw'okunoonyereza ku nsonga eno, ng'agamba nti bingi byandizibikirwa nga tebizuuse. Investigation that will go deeper, that will overhaul Bank of Uganda and give us confidence that the government is in control. This is my proposal right now. In the State House, please come and help me. So is he sleeping on the job? The integrity is what you should be addressing, not just this particular incident, Madam Speaker. Obuwumbi 9 bwe bugambibwa okubanga abamu ku bakulu mu bbanka enkulu baabwekubira era nga kigambibwa nti buno bwajjira ku nnyonyi emu okutuuka kuno nga mu kiseera kino ekitongole ekinoonyereza ku misango ki CID kiri mu kunoonyereza kikakase kino. Shamimu Nayiga y'abaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.